Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from kituufu kakaadi ka National Unity Platform mugaati gwa keeki eri obukulembeze mu ggwanga Uganda. Naye ffenna nga bannayuganda tulina okukkiriza oba oyagala oba toyagala, teriyo MP mulungi wansi wa pulezidenti omubi, tekisoboka. Omwami omuteeketeeke essaawa eno akulukusa amaziga ne banna abamufaanagana abamiddwa kaadi balina ebisanja ebisukka mu kimu mu bukulembeze oba mu paaliyamenti. Naye tewali tteeka General Museveni lyaleese mu paaliyamenti nga mwebali ne liremererwa okuyita nga ye bw'ali yeetaaze, n'okujooga okusemberayo ddala yakubatuusaako nga bapaasinga bajeti y'omwaka oguwedde, nti bapaasinga bajeti nga bamaze okugidisikasingako newankubadde yalimu ebirumira, n'agibasesemera n'abagamba sigenda kujja apendingako siginica yange era tegenda kukola olw'ensonga obuyinza obugimplementinga n'obuyinza obugifinansinga buli mu ofiisi ye. Amateeka gonna agaali gagezaako okukuuma constitution yaffe ng'ekyali ekiwandiiko ekiweebwa ekitiibwa oba ekigobererwa mu ggwanga Uganda, Mwami Museveni agamenye ng'akoosa paaliyamenti bo bennyini mwe bali bammemba. Bo bennyini beewa okukkiriza nti profession ze baholdinga zifuula omuntu superhuman n'oba nga entegera y'owa bulijjo oba ey'omuntu wa bulijjo ogisukka. Waliyo ne boosanga nga bakugamba nti kaadi bagiwadde muyimbi buyimbi, ne beerabira nti n'ekibiina kye balwanira okuggyamu kaadi kikulemberwa muyimbi buyimbi. Naye bw'oba oyagala okutegeera obuzito bw'obuyimbi, okubugeraageranya ku profession gye mulowooza nti buli agirina abeera alina emitwe ebiri. Semberera Council Elias Luyimba Azinalukoola, celebrated lawyer e Uganda. Semberera omukulembeze w'ekibiina ng'akabonero muzindaalo Muhammad Nsereko bagezaako okuyimba ne kuba provinga nti olina okuba nga olina omutwe ogw'enjawulo okubeera omuyimbi ow'enjawulo, naye ate baasobola okubeera balooya. Ekyokulabirako ekirala abantu kye batatera kuwa budde, omuyimbi ye muntu Katonda gwawa obwongo obw'enjawulo, nti ekisookera ddala oluyimba aluyimba mu bigambo by'omanyi n'alukuguza olw'ensonga nti ebigambo ebyo alina obwongo bwakozesa obw'enjawulo n'abisengeka n'akuguza oluyimba. Si kugamba nti mu bigambo by'ateeka mu luyimba wabeerawo ekigambo ekipya oba ky'otawulirangako oba ky'otasobola kutegeera ng'akiyimbye mu luyimba. Naye olw'obuyiiya n'entegera ye ey'enjawulo kifuula ebigambo by'omanyi ekyettunzi. So omuntu asobola okutuula mu kiraasi n'ateininga oba n'asobola okufuna profession yonna awantu wonna akaseera konna, naye kizibu okutuula mu kiraasi n'osobola okubeera omuyimbi ow'enjawulo. Kizibu okutuula mu kiraasi n'osobola okubeera omusambi w'omupiira oba artist yenna ow'enjawulo. So eri self entitlement gye bagezaako okwewa olwa profession ze baafuna, ebalimba bulimbi n'ebawaayiriza nti entegeera yammwe yanjawulo, naye byonna byemumanyi mubiyize olwa experience gye tulimu mu nsi. Omukisa ye guba tegubadde gugwo ogw'okuweereza, Katonda gwaguwadde muleke agukozesa aweereze. Tutandike okumujajinga nti gwe woobeeredde mu ofiisi eno mu buweereza otadde ki ku mmeeza. Kuba saawa eno bombi ababiri abayombera kaadi eyo babadde ba incumbent ku kaadi ya National Unity Platform. Naye tubateeke ku mmeeza, buli omu ateekewo byakoze nga mukulembeze. Ojja kulaba ng'omuyimbi twagale tugaane oba okkiriza oba tokkiriza ng'asinga looya.